نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. أما بعد، فيا أيها المصلون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. matendo kuwekitiibwa Allah tusimidde olunaku luno olw'ejjuma n'atusambi tonde ebikyassa. Alhamdulillah, tumwebaze Allah. Mikwana balungi, tumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala okubanga bangi bajjuludde neefe atuleseewo, bangi ku ssaawa ey'omunaana, bangi ku ssaawa ey'ekkumi, bangi bagenda osusulawo olwaleero naye ng'enkya bagenda susula mu ttaka. Tumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala tuwa omukisa okujja wano okusaala esswala ey'ejjuma. Bangi bakeseza nga balina enniya ezo, naye kabooda kabadde nakagaali oba kabooda kapiki ne kamukoona kakkana asibidde mu ddwaliro ali ku kitanda. Ebimukoonye si kinene nnyo, ayinza okuba aseeredde buseerezi, just kuseera buseerezi nga na nnyumba ye kiraabiro oba tayozize asibidde ku kitanda era kwali essaawa zino. Ayinza okuba nga mukwano gwo muganda wo oba oluusi mwabadde n'enteekateeka musinkane musobole okusaala mwenna nga musaalidde ku masikidi y'abamuhibbiina Kabowa nga nti tujja saaliraawo ffenna. Mungu subhanahu wa ta'ala n'akyusa era byamugeredde byebyo. Saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okubanga atuwa obulamu obulungi, alongoosize era tuteekemu abakola emirimu emirungi Allah gy'asiima. Allahumma amin. Mbalamira osigala nga muli basajja b'amazima, muli basajja balungi, muli basajja abeeraliikirira, abeegendereza, abali conscious n'embeera n'ebitambula mu nsi, abali conscious. Allah wange andaba atya nga nze nkola kino, ekyo nno kikulu. Always okwekubamu wekka n'okubamu tooki ti Allah andaba atya, ye ngenda ntya mu maaso ga Allah nga nina obukyafu buno na buno na buno. Mu mbeera ey'okwagala ensi bingi bye twetibagamu, mu mbeera eby'okwagala obukulembeze bingi bye twetibagamu, ogenda okusisinkana nga okyusiza bingi, okoze bingi, ate ebyo Allah subhanahu wa ta'ala nga tabyetaaga era nga bimunyiiza. Nolwekyo tulongoose ennimi zaffe, longoose ebikolwa byaffe, longoose enkolagana yaffe wakati waffe n'abooluganda n'abantu ab'enjawulo ne banneiba ne betukozesa n'emikwano gyaffe. Tulongoose enkolagana yaffe bannange. Beerawo n'ekikulimo kya gundi essaawa yonna, simanyi owangaala otya wina ebikulimo bya gundi nga neibawo tomuyisa bulungi, enkolagana yammwe ne neiba si nnungi, oba owangaala otya. Saba Allah atuwa okulongoosa era atuwa enkolagana ennungi ne bannaffe. Allahumma amin. Ayyuha alfudala, abalungi mwenna abasembedde mu jjumaa ey'olwaleero, bimu ku bintu omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yatambuza nabyo umma eno kyali kiyitibwa al ithar, okwerekereza, kusiga mu basahaba n'abasomesa edduniya ne akhira. Nabi sallallahu alayhi wasallam oluvannyuma olubibasomesa babitegeera nnyo era Allah n'abawaana n'agamba nti wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Beresa nnyo newankubadde nga balina obwetaavu, newankubadde nga baali bavudde Makka nga baavu naye baalinga beeresa, newankubadde nga tebaali na bingi
balinga beeresa okweresa ekintu ng'ate obadde okyagala, okweresa ensi ng'obadde okyagala, okweresa buli kamu konna ng'obadde okeetaaga n'okireka lillahi subhanahu wa ta'ala. Al ithar kigendera mu byonna noga nti kampeeyo ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba kino kankyerese mbadde njagala nnyo naye ŋŋenda kukosa, mbadde njagala nnyo naye ŋŋenda kwonoona, mbadde njagala nnyo naye Allah wange musinkana nti asinga nfe essaawa zino. Ekyo baakirina nga beebalamu kaseera singa Allah aba batutte mu tayimu eyo abaffe banamusinkana batyo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo baakirina kyova olaba basobola okulongoosa, kyova olaba mu bwavu bwabwe bakola ebinene n'olwaleero bye tubasomako. Saba mukkirize twejjukanyeyo kissa just 2 oba 3 biidhinihi jalla waala, oluvannyuma tutambule n'ezo insha Allahu taala. Buli omu akiteeke mu bulamu bwe, mu buwangazi bwe, mu maka ge, mu ngeri gy'alafuubana n'okunoonya ejja naye w'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala, kubanga ultimate goal fenna buli omu gy'anoonya. N'onooba ovuza emmotoka efaana etya, n'onooba osiza otya, n'onooba oli otya, ultimate goal fenna twagala ejja naye w'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala. Naye waliwo ebigizimba tebiva buvi mu bbanga weebityo, abasajja abakulembera biki bye baakola bayita almushtaquuna ila aljanna, tugamba lahum inda rabbihim akhbarun wa asrar. Abo nno abasajja balina amawulire ag'enjawulo n'ebyama ebyenkizo, balina embeera yaabwe, balinga buli kaseera nga bawankawanka, baagala nnyo Allah waabwe abasiime abasajja abo n'abakyala. Tubajjeyo tujjeko wane waffe Uganda tulinamu oba nedda, insha Allah tusimbule tugende tulye tukole ate ebisigadde insha Allahu taala. Tugasooka n'omusajja bamuyita Abu Dahda. Abu Dahda yali omu ku basahaba Allah bye yawanga balina ssente. Abu Dahda bali musajja nga Allah yamuwa ssente, nga Allah yamuwa baraka mu kulima kwe, ng'alina ennimiro ye mu kibuga Madiina, nga yatamanna kulla wahidin au kulla tajin fi Madina, buli kiisi musubuzi na buli kiisi yenna ali mu Madiina ajeegomba. Lwaki? Olw'ensonga nti yalina 600 emiti gy'entende gyali 600 nga mulimu oluzi, mulimu n'ennyumba, ate ng'eri enclosed, ina n'ekikomera, ina fence. Yali nnimiro nga buli omu yenna ajeegomba, erimu emiti 600 egy'entende, nga ne waaba banozeemu entende zezisooka okugwawo, obazitwala mu kibuga mu katale ogenda ozitunda zezisooka okugwawo, entende zaawo nga mpitirivu obuwombo. Kati buli omu yenna nga zeegomba. Ne vali y'oluzzi buli omu alumanyi, vali y'oluzzi ludda waate mu ddungu, vali y'oluzzi. Kati awali oluzzi wabaawo n'enkizo ey'enjawulo. Ennimiro ye yali yanjawulo ng'erina baraka. Nnaku lumu waliwo haditha eyagwawo, waliwo omuvubuka nga mulekwa mwavu masikiini naye ng'alinaanye ate omugagga omulala gw'alinaanye, naye ng'ennimiro ye waka waabwe mugagga alina ekikomera, naye waliwo omuti gw'ebibala oba omuti gw'entende guli makkati, naye nga paati esinga obungi eri sayidi y'omugagga. Omugagga agamba nti omuti guno ogw'entende gwange, naye nga mulekwa agenda n'ajjako entende n'asola mu kibuga mu katale ne batunda. Omugagga agamba nti omuti guno ogw'entende gwange, toddamu okunoba ku ntende zino, saagala n'omulundi n'ogumu oddemu kutwala ntende ziva ku muti guno, oba kutwala miyembe, oba kutwala mpafu, oba kutwala jambula, oba kutwala ffene, oba kujjako ki, gwe twala kyonna ky'olina nga kimeze ne kissaako n'akaleka, nga kimeze ne kissaako ne kimulisa ne kissaako naki n'akaleka. Amakulu omuti gujjuddeko ebibala nga bingi, bwe giba miyembe nga mingi, naye ate ne gigwako ewa neighbor. Bwe gyagwanga eri omwana muleka ng'agendako, bafune fees, bafune ekyokulya, babeerewo nabo. Mugagga n'agamba nti guno omuti ngwagala. Abuuza omwana omugagga, abuuza omuvubuka omuto, ewammwe jjajjawo yali alimye ku ntende? Waliwo yali alimye ku miyembe wammwe? Waliwo yali alimye ku faamu za jambula? Waliwo yali alimye ku wammwe muli balimi? Tya n'ettaka lye tulina ttono, so guno omuti gw'entende wange.
ensonga ne zituuka eri omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muvubuka jakaaba agamba omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ki ekituuseewo n'omugagga naye najja naga nti omuti gwange gwentende gwange era omuti gwange gwagala. Omuleka agamba nti tuli bamulekwa baganda bange mbalabirira tufuna ebyokwambala muno natusobola n'okusoma fiiza ava kuno weba kaseera ka leero nga fiiza ava omwo naye ate omugagga aganidde omuti agwagala atuganye kukola ki kati tumanyi tunaabeerawo tutya. Finally Nabi sallallahu alaihi wasallam aba akyali awo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nassa Jibril gagamba omugagga oli omuti guno ogw'entende agulekera omwana mulekwa Allah amuwaddemu nakhlatun fil janna, omuwaddemu omuti gw'entende mu jjana. Guno omuti guli ogw'entende agulekera omwana mulekwa Allah amuwaddemu nakhlatun fil janna, amuwaddemu omuti gw'entende mu jjana. Nagamba nkakasa nti Jibuliru esse era bubaka bukukkako naye jjana njagala y'ensonga lwaki nsaala. Mugagga yagamba ejjana njagala y'ensonga lwaki nnwana, ejjana njagala naye n'omuti gwange gw'entende ngwagala. Kyali kikemu omuti gw'entende nga n'entende zaako mpoomu ziwooma nga n'omwana mulekwa afuna mubaraka muli mubaraka nga ejjana njagala naye n'entende omuti gwange gw'entende ngwagala. Basahaba bonna abaali basanyuse abaali bafunye essanyu nga bagamba nti omusajja Allah amuwadde obugagga ku nsi ate Allah amuwadde n'ejjana n'agimulangirako ng'akyali ku nsi kuno. Yaddamu ebigambo nti jjana njagala n'omuti gwange gw'entende ngwagala. Mu baali batuddewo mwalimu gwe bayita Abu Dahda. Sahaba oyo weyawulira ddiiru eyongeze nagamba nti nze nina ennimiro y'entende erimu emiti 6 gwe njikolamu exchange nenkola bata nenjiwa omugagga ono ennimiro namba n'aleka omuti guli ogw'entende ogumu n'agulekera omwana oli omwavu mulekwa. Ekitegeeza owekitiibwa Allah asobola obbimpa. Najja ewa Nabbi n'amubuuza naga ya Rasulallah ndaba wano obusuubuzi naye singa nsala amagezi gonna guno omuti gw'entende nengutuusa ku mwana oli mulekwa abaffe Allah subhanahu wa ta'ala byabadde awadde oli asobola obbimpa. Guno omuti gw'entende singa ngutuusa ku mwana oli mulekwa nasigala nga ownership yiye full ownership nga yiye abaffe bye babadde bamuwadde omuti gw'entende mu jjana ejjana n'agifuna oba nedda. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti naga ya Rasulallah nze nina ennimiro yange naye mpa mugagga oyo kanjogeremuko naye. N'amuyita n'amugamba nti nze omumanyi nze Abu Dahdah nti nina ennimiro yange y'entende erimu emiti 6 nti ngimanyi. Ani atakumanyi gwe Abu Dahdah? Buli omu yenna akumanyi. Emiti n'ennimiro ngimanyi. Mulimu oluzzi, mulimu ennyumba ate eri fenced. Mbadde nsaba okkirize omuti guli ogulekere omwana mulekwa nze otwale n'ennimiro yange. Gulekere omwana mulekwa otwale ennimiro yange. Simple. Aga abantu beefuula tugende wa Nabbi tuwandiike nibagende wa Nabbi nibawandiika endagaano ku Busiraamu bukkiriza okuwandiika contracts. Era aya esembayo obunene mu Quran mu Surah Bakara ye aya ya contracts. Busiraamu bugamba kuwandiika bitukolakola nnyinga nga tyagundi Ashrafu muwadde kino nga temuwandiise wafa. Si buli mutima gy'abantu bonna nti abantu bonna bonna bali transparent nti abantu bonna bakufu nti abantu bonna bagagga. Abantu baagala ebyobwerere baagala ebyondola. Abantu babbi banyazi bayaye. Abantu besita ku byabafu. Right? Abantu muwandiike. Allah kyatwagaliza agamba tuwandiike. So aya eyo bunene bwayo bukulaga bunene bwa nsonga ya kuwandiika. So ne bawandiika ensonga ne ziggwa. Eno n'afuluma n'agenda yasingana mukyala we ng'ali mu nnimiro n'abaana n'agamba ya Umma Dahdah, maama wa Dahdah, maama wa Dahdah vaayo mu nnimiro nagikoze dda obusuubuzi naani naga tuwagikuzizaani ennimiro nagitunze dda tuwagikuzizaani nagikuziza Allah subhanahu wa ta'ala
Hagati Allah atuwadde omuti gw'entende mu jjana. Hagati Allah atakuwadde ekyobusuubuzi kya bbeeyi. Ng'okoze bulungi. Barakallahu ya Aba Dahda. Ky'okoze ate kya bbeeyi kya njawulo. Tiyayumba, tiyavuma, tiyakola atya. Yateesa olungi. Hagati oteesezza taata w'abaana. Ky'okoze kya bbeeyi, ekyo kye kisinga okuba eky'ebbeeyi. Agenda okudda nga bano bafulumye mu nnimiro. Nga nabbi amugamba sallallahu alayhi wa sallam nti Allah takuwadde muti gukka, bali akuwadde basatini, akuwadde emiti, akuwadde ennimiro, akuwadde farms, akuwadde ranches, akuwadde ennimiro, akuwadde gardens, akuwadde ensuku z'entende mu jjana, n'akuwa n'ejjana gwe ne famire yo. Just kuwaayo muti kuwaayo miti gye 6 in exchange ku muti gumu. Olwokuba nti owaddeyo nnimiro namba, Allah akuwadde mu basatini nnimiro. N'afuluma nga yeeyagala, ne basahaba ne bamweyagalirako, ne bamusabira, n'awangaala mu nsi ng'akimanyi nti wa mujjana, ne famire ye yonna ya mujjana. Aho bitegerekesa ebigambo ebyo. Ani gwe basobola okigamba wano? Ne bamugamba nti ekirimu ejjana kiweeyo, Allah akuwayemu ejjana. Okiyinza okuba nga okyananya sahaba oli eyagaana, watu bamwogera mannya mu hadithi, eyagaana okuwaayo omuti gw'entende, nga naye sahaba nga ayita bitegeera. Naye nga naawe Allah gamba bulijjo kino kireke, Allah akuwemu ejjana. Kino kikole, Allah akuwemu ejjana. Just abira mulekwa, Allah akuwe ejjana. Just waayo polotiyo nga hajijja gwe, Allah akuwe ejjana. Just zimba masjidi, Allah akuwaddemu ejjana. Allah akuwa olubiri, Allah akuzimbira ennyumba mu jjana. Ng'obusobozi obulina n'ozimba akeedi si kibi. Ng'obusobozi obulina n'ozimba rentals si kibi. Ng'obusobozi obulina n'ogula nakangula trailer si kibi. N'ogula trailer naye nga z'olaba nawe ze zirimu amakulu. Aga nti kwata ssente zino ozikolemu kino, Allah akuweemu ejjana. Era ng'obusobozi obulina noga kansooke mmala okuti. Nange kansooke mmala okuti. Ejjana njagala naye ne ssente zange nzaagala. Ejjana njagala ne trailer njagala. Ejjana njagala ne zakeedi nzaagala. Ejjana njagala na bino nkyabyagala. Va ku music, Allah akuwe ejjana. Just jendongo ku mikolo, Allah akuwe ejjana. Just va mu riba, Allah akuwe ejjana. Riba muwagala ng'awooma, limu ne ssente twala n'ebintu by'abantu eby'obwereere. Tubba n'okubba. Noweekweka n'amasimu n'ogajjako ng'owooza oli yakuwola agenda okuwa ssente, agenda okuwa ki, n'oyongeza. N'ogaggawala n'ovuga emmuluka ennungi, naye ng'okimanyi nti oli mbulyazamanya bw'abantu. Ani atabimanyi? Balil insani ala nafsihi basira. Buli mwali wetunulemu wemanyi kikyoli ebyokola. Bagamba nti riba muveeko. Sente nzaagala n'ejjana njagala kyekinsaaza. Sente nzaagala nakino nkyagala kyensonga lwaki nkola kino nze likola amanyimuka n'ekiro ninga alemedde mu riba. Ejjana njagala n'ensimbi zino nzaagala. Watadhunnu nolowooza nti taish abadan, ogenda kuwangaala buwangazi bwonna sikale ng'okyaliwo paka nolowooza nti ogenda kuwangaala. Subhanallah. Era n'emmaali ogenda genda nayo n'ebyobugagga. Hakadha tukabiza abantu bangi nnyo amaziga. Ng'okimanyi nti wali okabiza ku bantu amaziga. Ng'okimanyi nti wali otutte ku mayumba g'abantu. Ng'okimanyi nti wali otusse ku mmotoka z'abantu. Ng'okimanyi nti wali otutte ku ttaka ly'abantu. Ng'okimanyi nti abantu bali mu bupangisa kati. Ng'okimanyi nti abantu bonna obayisizza bubi. Naye ng'oli mu masjidi wano obanga oli eyo ku paalo otuwuliriza oba oli ku salaamu, muganda wange omulungi, weekwe mutto kiweetereze. Abasajja abaatunuuliranga, abaamanyanga buwangazi balina myaka 6 ku 7, abaamanyanga nti gundi yafa nga wa myaka weegiti, abaamanya nti Haji Magoba yafa n'agenda naye nga byonna abirisi, kikyatayina, abaamanya nti Haji Jagwe yavaawo Haji Jagwe yagenda naye nga nti amanya Haji Jagwe naye atamumanyi, abaakimanya n'abategedde bonna abagagga abagenzi bonna bagamba nti let us be cautious. Ne batandika yuhsinun, ne balongoosa, ne batandika okwebala bokka. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ne batereeza olugendo lwabwe, ne batereeza akaseera kaabwe, ne bakimanya tulongoosa ki jana, tulongoosa ki kabuli yaffe, tulongoosa ki husnul khatima, kitunoonya kyokka. Basahaba kye baatunuuliranga.
oyo nno Abu Dahda waacho yali ku mulembe gw'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Oba kubaawo okuwandigambye ki? Ku bunyazi, ku bubbi, ku buyaaye, ku kulimba, ku kukulupya n'ebirala bye tukola ne tusigala nga tuli bulungi naye ng'ekituufu okimanyi. Bali l-insaan ala nafsihi basira. Subira message etuusi. Qissa eyokubiri nayo nyangu. Al-mushtaquna ila al-janna lahum 'inda rabbihim akhbar wa asrar. Yali Rabi' ibn Ka'b al-Aslami at 15 years, miaka 10, shabun la yujawiz 15 sana, tajisuka miaka 15. Yali muvubuka muto, yasenguka n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yali mu ahli suffa, yali musajja muvubuka naye ayina ebyenjawulo ebyenkizo ku myaka gye 15. Rabi' ibn Ka'b al-Aslami yana kwogerawo ekimu kyokka. Muvubuka yawman nakulumu yali khadimu rasul nga ate si yali hur nga si muddu nga khadimu rasul, yali muweereza wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omu ku abo abatabanku Nabi sallallahu alaihi wasallam yinanga omujalasa wali Nabi sallallahu alaihi wasallam nabanga buli kaseera ayagala okubeera ne Nabi sallallahu alaihi wasallam, buli kaseera tayagala muvaako. Sahaba oyo yatulanga ne ku mulujji oluyingira mu kisenge kya Aisha oba mu nyumba za mu nyumba mu bisenge by'abakyala ba Nabbi abamu, yategera Nabbi gyagenda osula bajasuze ng'atuula liyasma kalam Allah, awulire Nabbi wabasara asoma atya, awulire bubaka kyobuse mu kiro kino, awulire Nabbi sallallahu alaihi wasallam kiki kikoleddwa, message se oba Nabbi yawangala atya oba anything, ninga vulana ku mulyango at times. Lo twamungulanga ebiseera ebimu najja yali omu ku ahli suffa ababeeranga awo bagenda e Madina, mulaba batuulanga awo ne basuuta ow'ekitiibwa Allah ne bakola dhikiri n'ebisigadde. Bo ogwabo gwali gwakubeera mu masjid. Ahli suffa balina okubaawo kubanga obubaka baali bukyakola ki? Bukyakka. Baali balina okuba mu masjid kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina okubaako basomesa. Balina okuba mu masjid kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina okuba ne message gy'asomesa. Kuba mbitegedde balina okuba mu masjid nga balina okubaawo Ahli suffa mu bwavu bwabwe mu mbeera ki kyova olaba masjid Nabbi teyavangamu baavu era nga tebalina bwetaavu bwakukola nga ebibalabiira bibeerawo nga n'abagagga bajja ne babanga babalabirira ebyo byonna kubanga message erina okujja neyita. Ekyokubiri balina otambuzanga obubaka nga balina otambuza message eyo, disseminating the message or propagating the message, batambuze message eyo esigale ng'etambula. Obubaka obubabuse babuyigirize basahaba batambule. Abamu balinga batambuze, bamu balinga ba Arabi bavudde eyo ne bajja ne basuula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bajoyininga n'abantu ne bayigiriza eddiini ne message ekola ki? Era Nabbi yafa sallallahu alaihi wasallam. Abubakari n'abeerawo okwo, oluvannyuma lwa Abubakari okubeerawo ye balekawo era nasigala nga abawe ebyabwe baali bafuna byonna. Umar wajja nalaba nga tewakyali bwetaavu, message emaze tutandise okuŋŋaanya Quran ne hadith byonna bitandise byonna diwan al hadith bitandise tegedde nga tewakyali bwetaavu bwakutuula awo. Ina bagamba mugende mukole kati umma yeetaga basajja baki bakozi ebisigalidde. Omusajja ono Nabbi azuuka olunaku lumu ng'ayagala okusaala naye ng'ayagala amafune uzi gyetandikira buli omu amanyiyo. Nabbi n'anoonya mu budomola obuli mu masjidi awo ono waasula bugalani bwonna obuli awo nga temuli mazzi, n'akubaganya obugalani genda okulya. Sahaba n'asituka, yali musajja mangu asituka mangu mu myaka gyegye 15 gisukkawo 15. Then n'asituka naga ya Rasulallah oyagala mazzi? Ndiye naganzikiriza ngende nkuleetera amazzi. Ninga obudde bunnyogoga abawangaliddeko mu ddungu oba e Madina n'obudde bwe Madina okunyoga agenzeeyoko mu kaseera ka winter. Otegeera Madina kyankyali obudde nga bunnyogoga nga n'oluzzi teruli kumpi luli wala kilomita zinga 2 alina otambula kyokka ate ng'ekkanzu ye ejjudde ebituli. Abagenda waati
nabbi n'abala sallallahu alaihi wasallam mu kanzu y'ebituli 16 jurhan ebituli 16 ebyali mu kanzu ng'ekanzu yakaddiwa nedda kuleeya esembayo netamya okubaamu ebituli nga nebugabire zayambadde ziyingiza obunyogovu oyo yatambula yagenda okweta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amazzi mu budde obunyogovu mu kizikiza tafuddeeyo bambeera kyo baki naye ayagala nabbi sallallahu alaihi wasallam liyaqdi hajata afune wuz amaliza asale layiri nebisigalidde nagenda leta amazzi negajanga muyiikira fe abasina ku mazzi negateka ku malebe mumanyi malebe ngeri gikatambulamu ng'eddebe likusuuna lisuna naye kuyiikira amazzi ganyogoga kyokka ate mumudde nga bunyogovu kati olaba yajja kamuyiikira mu bunyogovu ina najjanga ate ntima wamaliriza nabbi sallallahu alaihi wasallam ofuna wuz n'amugamba nti Jibuliru esseeyi nega nti Allah gambye saba kyonna kyoyagala n'agamba nti nze kyenjaba kimu kyokka urid murafaqatuka fil janna just njagala kimu kyokka kusinkana mu jjana tubeera aba ekyo kyokka aga negwe Rabia toyina wosula toyagala mukyala toyagala kiki zino ensozi bazikufuulire zaabu nga zizo toyagala bya bugagga uridu murafaqatuka fil janna aga nze ndi lawudan kiriya Jibuliru amawulire ewe Mungu nuganje omusajja asaba kimu kyokka kubeera na nabbi mu jjana aga mugambe tayagala nyumba tayagala kino inaddamu nze ndi lawudan kiriya njagala kimu kyokka kubeera na nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu jjana wabeera ne nabbi abafunye jjana kimala kyokka ekyo kimmalira naga nti Allah akikuwadde naye fa'inuni ala nafsik bikathrati sujudi warruku' kimu kyokka nsaba ondagaanisi nti wadde Allah akuwadde jjana togenda kutukawo na kusinza Allah na kusaala wadde Allah akuwadde jjana togenda kutukawo na kusaala fa'inuni bikathrati sujudi wa ruku' sigala ng'okyasaala sigala ng'okyavuunama okyassa ekyenyi ku ttaka sigala ng'okyasinza Allah misana swala eza farada n'eza sunna sigala nga Allah omusinza olusinza naga nti nze eyo diiru eweddi kyekyokka Allah akuwadde jjana teyasaba biki alina biki yali alaba naye oluvannyuma nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuyita namugamba toyagala kuwasa paka luyamuddamu naganje omulundi ogwokusatu nga nabbi waddamu okukimbuuza ngenda kumugamba ya Rasulallah njagala omukyala era namugamba njagala omukyala nabbi namutuma mu famire yagundi famire nga nungi yabalangira yabagagga omuwala mulungi masikiini omwavu abadde asula mu masikiti talina nawe asula nafuna omukyala naga naye ya Rasulallah omukyala yakkiriza bakkiriza okumumpa naye sina wakumusuza namusindika wasahaba omu nga bava mu kika kyekimu tegedde bonna bava mu kika kyekimu baasilami bonna namusindika wasahaba omu sahaba oyo namuwa entandikwa namuzimbira oba namukusasulira ennyumba namuwa entandikwa namuwasiza omukyala namuwa amahale n'abaawo sahaba ono bulamu bwe ne bukola ki ne bukyuka kitwagaddemu nti yatunuulira kyayagala naga njagala kubeera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'embeera yonna come what may I must nze nina kubeera nga ndi ku busiraamu nina kubeera nga nsanyusa Allah despite challenges zenina naye nina kubeera awali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muhibbi ar-rasul ngayagala nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal tuhibbu ar-rasul oyagala nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam osuuta nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojjukira nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyagala nnyo murafaqata okusinkana nabbi okubeera awamu ne nabbi oyagala okulaba ku nabbi mu birooto oyagala owuliranga mu butuufu boogera ku nabbi naawe kennyini omubiri ogubaako kyekukyuka oba nedda hal yuhmarra wajhak tegedde awaffe efeesi ekyukamuuko omubiri gwe gukyukamuuko singa boogedde ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama omukwano gwe baalina ku nabbi gwali gwa njawulo kyova olaba baasalawo ne babeera naye ne badifendinga ne bakola byonna bonna abaavu n'abagagga nabbi alina classes zonna abaavu n'abagagga bonna nga bayimirirawo in defense for this deen
nawe okyoli oba nedda. Oyimirirawo mu bigere bya ulama warathatul anbiya abasika b'abannabbi. Osobola okuyimirira waawo. Oyimirira waawo bantu abali mu ddiini abagisomesa. Oyimirirawo n'obaako omulimu gw'okola. Oyina ekyenjawulo ky'okola oba nedda. Basajja abatunuulira ebyenjawulo ng'abasajja nannyini masjidi wano eno gy'olaba gye tuliko baalabanga puloti eri mu kibuga ng'asobola okugyamu arcade, asobola okugyamu hostels, asobola okugyamu kyonna kyayagala okussaawo. N'agamba nti obusuubuzi mbukoze naani? Nakola obusuubuzi ne Allah. Kyabbeeyi kyeyakola. Masjidi n'agyezimbira, masjidi nyirivu, masjidi yategula, masjidi n'agissaako buli kimu kyonna. Omuntu ali huru, buli mwalina hurriya, buli mwalina kyonna eddembe okuyingira mu budde bwonna bw'ayagadde okusaala, okukola kyonna kyakoze ki kyakoze, n'aginyiriza n'agissaako byonna ebyetaagisa masjidi. Naye yali tayagala olowooza bya nsi. Yatunuulira nnyo ne waalaga abaffe nawe wookyo olina omuhasaba ogwo weebalamu ne weetunuulira. Abaffe otunuulira nti naawe oyagala jjana oba nedda, okimanyi nti naawe ogenda kufa essaawa yonna oba nedda. Tulongoose tugezeko okusembera okumpi n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bajja gwe baaliwo, bamussa Kasule tuboogerako enkya n'eggulo baaliwo, naye nga malaku duniya baafuga ensi eno. Mu kufuga ensi engeri gye baakifugamu Allah n'agibagondeza, naye ate baagifuulanga ensi eno terina makulu gye bali, nga buli kimu kyonna kye balina bakiwaayo. Oli yakwata Biraali n'agiwaayo ettaka lyawo, naga nti awo nja kussaawo essomero, n'agenda ew'omulangira Kakungulu. Kakungulu n'asala ssente yandibadde miliyoni 10 n'amuguzawo miliyoni 2. Yamuguzawo layisi nnyo, n'amugamba nti ogenda simbawo essomero nti ye nabadde mpaddeyo Bandali Jaffa ateekewo sinema. Naga nti kati ogenda kussaawo essomero nti ye. Naga nti no problem, ezandibadde miliyoni 10 n'amugamba nkuwaddeyo miliyoni 2 just for transfer. Baleme claiming abooluganda kyettaka lyaffe lyerino change of property, bijjemu akole transfer, akyuse afune ownership, kino kyange. Nene yali agala kussaawo ki, ne bazimbawo Biraali. Olwaleero Biraali yensibuko yayiri mu ggwanga esomesezza umma eno, naye nga Musa Kasule nga musiraamu mupya, just musiraamu mupya, siramuse 18 19 23 awo yesiramukira, kubanga akawumpuli yava mu 1918 kati kawumpuli yatta maama we 1923 awo tegedde awo around nasiramuka yingira mu 3 awo nassaawo institution ya Biraali awo etandikira mu 3 si 6 like some people say, si 6 ekigambo Biraali wekikyuka nga kivudde mu Nadwatul Ulama 63-65 around mukadde waffe Maulana al-Allama Abdurrazzaq Matuvu najja n'akyusa erinnya. So waakyo Musa Kasule n'azimba n'alabirira n'ebisigadde byonna. The likes of Musa Kasule, the Jaguars baali bagagga naye bo basinga, baali bagagga naye baamanya kye balina okukozesa ssente. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. abalungi abasembedde mu jumayo olwaleero katumaliriza tunuulidde ku basajja abo just qiswa 2 zokka naye nga zikulaga kiki abatukulembera kye baali, ebyama byabwe, enkizo gye baalina ku ffe n'engeri gye baalabangamu edduniya eno. Then naffe olwaleero twafuuka ki era tukulembeza ki mu kwagala otambula obulungi, okusula obulungi, okulya obulungi, twogerako obulungi, okugejja n'okukola biki byonna, okuwasa abakyala ab'ebbeeyi, biki bye tukoze, tubaddewo tutya. Nsaba Allah atuwe tubitegeere ebigambo ebyo. Misiji yaffe etambulidde awo, nsaba Allah atuwe tubitegeere. Ono ankaabya amaziga, nsaba kibeere ekyokwebuulira. Ankaabya amaziga era mussa mu bulamu bwange n'entambula naye. Bwe baalinga
mwami yalina enkola ye newaba ava ewaka ng'agamba mukyala we mittu alyom mba nfudde olwaleero fa arsili ila fulani yaghsilni gamba injiniya kirungi oyo nno bwe batusomesa daawa batufaako nnyo allah musaasire era busiime gamba seekashirafu bazanya nengo gamba hajisula fa arsili ila fulani yaghsilni gamba gunji mutumire muntu agende amuyite ajje yaba ankolako emikolo yabanzi bibaba bangolola bibaba bannaza bibaba bantereza waf'al kadha wasna'i kadha ekyo kikole mukole we muti ne we muti mukufa kwange wemba nfudde nakulumu musajjo yakyaza abagenyi okuva ku side y'omukyala bakodomebe bakyala basulawo akera kumacha basibula amazo kunywa kachayi abagamba avayo ayita mukyala wajja mudiro ngane banyina webali baganda webali aboluganda jali nga webali batuddawo nagamba imitu alyom wemafudo linako lwaleero fa arsil ila fulani yaghsilni tumya gundi yabankolako kino gwe nakwasa kino oyo mulamira bulijjo obuvunanyizibwa bwonna buli gyali ono gundi yalina okunkolako emikolo yalina okunsalira yalina gundi balina okunteekayo then okumaziika gange temwogerera temusaako ebyobufuzi mukole kino munsomere edduwa zino each and everything namaliza n'atambula n'agenda abako baatya ne babuuza ekibuuzo ara ruya yalabye ekirooto Allah yamwolesezza ng'agenda kufa omukyala n'agamba ekigambo ekyewunyisa nti hadha qawluhu ekyo ekigambo kikyayogera buli lunaku kulla yawm buli lunaku lwabansibula ng'ava wano amala kunnamira mukyala we mba nfudde njagala gundi yabannaaza gundi yakola emikolo gino buli lunaku akyogera we mba nfudde olwaleero gamba gundi bino yabikola gamba gundi yalina okukabuka buli gundi yakola bino ekibuuzi olowooza akola ebyo era ayogedde ebyo ebigambo ebyo ng'akola ekiraamo ekya buli lunaku ekyebigambo ng'alamya ne mukyala we waaki asobola okulyaza amaanya wagenda mukuba asobola okumpanya asobola okulyaza amaanya owa takisi owa booda asobola okubba olowooza akola ebyo asobola okukola riba asobola okukyankalanya enseeno asobola okwenda ku mukyala neiba asobola okwenda ku mwana wa gundi oyo amaze okulaama waakyo asobola okugenda mu kkubo gy'alaze n'amaana agenda mu kawoteeri n'omukyala atali wuwe olowooza asobola okuzaala mu mukyala atali wuwe asobola okuzaala mu omusajja asobola okuzaala mu omusajja olowooza ayogera ebigambo ebyo buli ku makya ng'abyogera kalaadi ka buli kaseera asobola okukola zina mu butone bwa zina oba mu bunene bwa zina asobola okukkiriza n'abeera mu maka g'omusajja naye ng'omwana amanyi nti wanjegula abakyala abaana bangi mubalina beetaaga DNA bisumbuwa abasajja abakyala mulina abaana mu maka g'abasajja naye nga mumanyi nti neiba mumanyi nti boss mulimu omanyi nti wamuzaala mugundi mukwano gwa bbaawo mulina abaana bangi naye mumanyi gye mubajja yenna amanyi nti agenda kusisinkana Allah eva alongoosa n'agenda eri Allah ngali malidaati inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض عن ساداتنا خصوصا منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهد الكفرة واليهود والمجرمين اهديهم على صراطك المستقيم ربنا اهديهم على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ربنا ثبتنا على الإسلام ربنا ثبتنا على المنهج السليم ربنا نجنا مما نخاف ويسلنا مما نريد افتح لنا يا رب العالمين جميع الأبواب أبواب الأرزاق أبواب الهداية أبواب النصر أبواب الكرم أبواب العز افتح لنا يا رب العالمين أبواب الغنى ربنا وسع لنا ربنا وسع لنا ربنا افتح لنا ربنا نسألك يا الله
أن تنزل يا رب العالمين السكينة والطمأنينة يا الله في ديارنا يا رب العالمين وفي دولتنا هذه يا رب العالمين. اللهم نسألك يا الله اللهم أن تنجي يا الله وأن تخلص يا رب العالمين يا الله أهل السودان يا رب العالمين من الحروب يا الله، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. سلمنا وسلمهم يا رب العالمين من العلل يا الله والأوبئة، سلمنا جميعا يا رب العالمين من كل سوء. ربنا نسألك أن تجعل في قلوبنا المحبة والصحبة والتراحم يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. اللهم نسألك أن تنور قبر من أقام بهذا المسجد، اللهم نور قبره وزين قبره وطهر قبره ووجه قبره روضة من رياض الجنة. فارحم عبدك الحج جبريل، أعز يا رب العالمين داره، ربنا وسع داره، ربنا نور داره، ربنا زين داره، ربنا طهر داره وإخوانه وأخواته يا الله وأزواجه، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.